State House gusukka mu muwendo omutongole ogw'abakozi abalina okukolayo naye nga abakulu bafuuse kyesirikidde omuzigo mu ttimpa. Bino byazuuliddwa Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga mu kwekenneenya entambuza y'emirimu mu maka g'obwa pulezidenti okusinziira ku nsimbi ezaaweebwa amaka g'obwa pulezidenti okuddukanya emirimu mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Okusinziira kwa lipoota ya Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga, amaka g'obwa pulezidenti galina abakozi 57 ab'ensuusuuba nga bano be bayita mu bakozi abalambikiddwa nti be balina okuba mu maka g'obwa pulezidenti mu mateeka amatongole. Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti agamba nti amaka g'obwa pulezidenti galina okuba n'abakozi abatongole 1274 wabula mu kubalirira n'okwekenneenya kwe yakola ate yasangayo abakozi 1331 be bakozi 57 ab'ensuusuuba naye ng'ate bano basasulwa omusaala. Mwalipoota eno Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti agamba nti okubalirira abakozi kwe yakola mu maka g'obwa pulezidenti okusinziira ku lukalala olusasulirwako abakozi ku bakozi be yeekenneenya 1278 abakozi 1221 be baalabikako okubalibwa ate abakozi 57 tebaalabikako so nga waaliyo n'abalala 7 abataali ku lukalala okusasulirwa abakozi ab'omu maka g'obwa pulezidenti naye ng'ate beeyanjula okubalibwa. Mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti agamba nti amaka g'obwa pulezidenti gaafuna embalirira y'ensimbi 869 nga kuno kwaliko ezaagenda mu nsawo 3.1 eya classified budget ya 2992. Yo ministre y'ensonga z'obwa pulezidenti Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga agambye nti erina ettaka lya mirundi 48 eritalina byapa. Kinajjukirwa nti omwaka ogwedde 2023 akakiiko ka ssetteesezo akalondoola ensaasanya ensimbi ez'omuwi w'omusolo kakizuula nti amaka g'obwa pulezidenti agatali gamu state lodges agasangibwa mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo ettaka kwe gatudde teriyina byapa. Abakulu mu maka g'obwa pulezidenti bwe tubatuukiridde ku nsonga eno beebalamye okubaako ekitongole kye bajoogerako nga bagamba nti balipoota tebannagisoma kugyekenneenya bulungi. Embeera ya kiyongobero nnyo ku Palamenti ya Uganda ng'omulambo ogwabadde omubaka Palamenti omukyala owa Dokolo Babula Cecilia Ogwala atiimu gugenda kutwalibwa mu Palamenti ababaka bamukungubagire n'okusiima emirimu gy'akoledde ensi ye emyaka gyonna gy'amaze nga mubaka mu Palamenti ya Uganda. Omulambo gw'omufu Cecilia Babula Ogwal atiimu okusinziira ku nteekateeka kwa kutuusibwa ku Palamenti ku ssaawa 3 zino ababaka n'abantu ab'enjawulo bakubeko eriisa evvannyuma olwo ku ssaawa 6 ez'ettuntu ababaka batuule mu lutuulo olw'enjawulo basiime emirimu ono gy'akoze. Enteekateeka eyafulumiziddwa Palamenti yalaze nti omulambo gwa Cecilia Babula Ogwala atiimu gwakusuzibwa mu Palamenti ekiro kyonna eky'olwaleero ng'akabonero ak'okumukungubagira olw'ebintu ebingi by'akoze. Kamishona wa Palamenti Solomon Sirwanyi nga mbaka Palamenti wa Bukoli Central agambye nti n'omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa asuubirwa okutuukako mu Palamenti okukungubagira Babula atiimu Cecilia Ogwal. Ajja kuyitayo ko katono. I'm just reaching Parliament naye agenda kuyitirayo kinawe kyetwakanyizaako jonna agenda kuyitirayo as a courtesy call simu session naye tugenda kubeera ne receiving body kati mudaaki ku ssaawa 3 zennyini then body erayinge baviewing era ne ssaawa 6 tandike session. Omuliro ogutannategeerekeka kwe guvudde gwokezza ennyumba ne mufiiramu abaana 2 ku kyalo ky'e Mutayi mu bitundu by'e Buwenge mu disitulikiti ey'Ejjinja. Bino bibaddewo ku ssaawa nga 6 ez'ekiro mu Ttumbi nga nnyini ntebe wa disitulikiti ey'Ejjinja Moses Batwala agamba nti poliisi emaze okutuuka era okunoonyereza kutandise. Tufunye ekikangaba wane Mutayi abaana 2 bafiirire mu numba omuliro gugemye gwabookyera niwe tuli ssaawa ddi ne Mutayi kale n'ekikangaba ekyakagwa webisinga tulidde abatubi bakobera abaana 2 n'abafiirire mu betuzwire mu ssaawa yeene eno tuli Mutayi wetya obwire bwene buno ni DPC ow'ebuwenge ye naaliwo.
byebyo ebibadde jinja abakulembeze b'ensi ezitayiwa omukago ogwa G777 plus China olwaleero balindiridde enteekateeka ezigenda okwanjulwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa ez'okutwala omukago guno mu maaso oluvannyuma lw'okukwasibwa obwannyini ntebe bwagwo nga bujja ku nsi eya Cuba. Omusasi waffe John Musisi y'abirina. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni okufuna obwa ssentebe obw'omukago guno ogw'ekibiina ekigatta amawanga agakyakula mu byenfuna agegattira wansi w'omukago ogwa G77 wamu ne China olwaleero lwagenda okwanjulira ensi yonna enteekateeka z'alinawo ez'okuyamba amawanga gano agakyakula gagenda kusobola gatya okukwata ebyenfuna byago okweggya mu nvuba z'obwavu. Mwami Museveni ono era asuubira n'okwanjulira abakulembeze ba mwanga olwaleero ng'olukuŋŋaana luno lwa G77 wamu ne China luggalibwawo enteekateeka ez'okutuukiriza ebiruubirirwa eby'emyaka 15 ebyateekebwawo ekitongole ekya United Nations ebyatandika omwaka 2015 nga birina okukomekkerezebwa omwaka gwa 2030. Ng'ebiruubirirwa bino ebimu ku byasinga okutunuulirwa kwe kutumbula ebyenkulaakulana eri amawanga agakyakula, okukuuma obutonde bw'ensi n'enkyukakyuka y'obudde n'ebirala bingi ddala. Kaakati mu kisanja kino Mwami Yoweri Kaguta Museveni kye yafunye n'abeera ssentebe w'omukago guno gwa G77 plus China bamuwadde omulamu ogenda okutambulirwako gwegw'okulabika nga buli ggwanga likulaakulana nga tewali asigalidde mabega. Wabula Mwami Museveni olwamaze okufuna obwa ssentebe yasuubiza nti wagenda kubeerawo enteekateeka nnamutaayika gy'agenda okugoberera akakasa amawanga gano bwe ganaakolera awamu buli limu ne liggulira ensala eggwanga linnaalyo bagenda kwongera okukulaakulana mu by'obusuubuzi n'ebyenfuna okugattako okutumbula ebya tekinologiya wamu n'enkola ez'okwongera omutindo ku byamaguzi ebikolebwa n'ebirala ebiringa ebyo nga bawuwabuligana mu by'obusuubuzi. Therefore, this summit is an appropriate forum to speak with the common voice as leaders of the Group of 77 and China on the urgent need for effective actions to accelerate the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development during the remaining 7 years to realize our vision, shared principles and commitments, particularly the eradication of poverty in all its forms and dimensions, and a pledge that no one will be left behind. Abatemu ababadde bambalidde ebijjambiya basse omuvubuka ow'emyaka 22 abadde ava okusuza abantu abafiiriddwa mu muluka gw'ekigezi mu gombola y'e Maddu mu disitulikiti ey'Egomba. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Agudde mu batemu ne bamutemaatema n'afa ye muvubuka Tom Muhoozi wa myaka 22 omutuuze ku kyalo Kigumba Kigezi Maddu kyokka nga abadde ava kusuza bafiirwa ku kyalo ekirala ekyeruvule era muluka gwe gumu ogw'ekigezi. CBS ekitegeddeko nti omugenzi Muhoozi yabadde ne mukwano gwe ne bagenda okusuza omutuuze w'eruvule ategeseeko erya Mugume eyafiiriddwa mu muwala we. Kyokka nga bw'eri enkola y'abalaala abasinga obungi obutateeseza budde mu kibi ng'ekyokufiirwa bwe zaaweze essaawa 7 z'ekiro abavubuka abo basimbudde pikipiki yaabwe namba UFM 822M baddeyo ewaabwe olw'okwe kugwa mu batemu ababadde n'ebijjambiya nga batadde ebiti mu kasenya akawula ekyalo ky'eruvule n'ekyebujunjuuzi olw'okwe kutemaatema Muhoozi Tom ate munne n'addukira mu nsiko ababbi ne bagenda ne pikipiki era Muhoozi Tom afiiridde mu ddwaliro ly'e Masaka. Ow'amawulire ku LC y'Ekigumba Kigezi nga ye Swalik Sentalo agambye nti ababbi basusse mu kitundu ekyo nga kirabika bavubuka abaleetebwa abagagga bannyinizi faamu ng'ate abagagga tebanjula abakozi abo mu LC era nga tebakkiriza ba bukiiko kuyingira munda malundiro gaabwe. Naye ng'obuzibu tulina mu Kigezi muno ffe era ng'Ekigumba tulina abamenyi b'amateeka bangi olw'ensonga abantu bangi abava mu disitulikiti ebitundu eby'enjawulo abajja muno okukola, abamu balimi, abamu basayi ba bibira ne bajja bayiwa mu Kigezi wano mu Kigezi waffe ddala LC yaffe Ekigumba. Abantu abagenda okujja tebajja ne boogerako oli bwajja bwasanga bwajja Kigumba yo kugamba yo nga Kigumba LC wano oba Kigezi nga gombola. Buli muntu ajja ne bwayagala bwakola kyalinga omuntu baga nti nyingidde mu katati wali akubuuza nti ovuddewa. Abakulembeze baffe ne bennyini tebafaayo kubuuza nti gw'ovuddewa. Kwogera ko tugana abantu kola kuba buli muntu ali mu nsiko nyamulizi.
ne muntu jangu ne biwandike bikogerako chairman gyovudde enanga muntu ne muno omwaffe ola abantu ngo 10 nga batambula nenga amanyika abantu babiri obusiro na ngokola ki Ssentebe wa LCA Ruvule Kigezi Maddu nga ekigozi Mike twamulabirawo avumiridde ettemu eryo kyokka naye n'aliteeka ku bavubuka abasusse mu kitundu nga tebalina mirimu. Bannange twafiiridde omwana bamute ababbi bamutemudde ekiro ne bamutematema n'eppiki ne bagitwala naye oluvannyuma neerabika kaakati mirira ekikola ekyo kuba ebintu ebyo tebisobola kukolebwa abantu bavudde bunaayira. Bannange abaana baffe mbeegayiridde mulekerewo emize egyo kuba ne byemutta nabo bantu era bazaalibwa ng'abalala bwe baazaalibwa. Abavubuka mukole bukozi ekikolwa ky'obubbi nkivumirira ekikolwa ky'okutemula bannammwe nkivumirira nammwe mulina obulamu ng'abalala bwe balina. Munnono kizira okuyisa omulwadde ali ku Kannyo okumpi n'olubiri lwa Walumbe Ttanda nga Nakabaalo Wengeye mutabani w'Owessiga Kasule Buwembo mu Busiro. Munnono ye kabona w'omusajja omukulu Walumbe oba Kabaka Bulamu. Yadde nga amannya Walumbe ne Bulamu tegeetantala kutuumibwa muntu yenna, naye ate ennyanga za Walumbe naddala ennyanga eyitibwa Nanfuka nga y'emu ku ziri Ettanda bazzukulu ba Kasujja Kyesimba kwe bajja erinnya Nanfuka lye batuuma. Bannansi ba Liberia bali muketerekererako okukyusa obukulembeze bw'ensi eyo mu mirembe ng'olwaleero Pulezidenti omujja Nyuma Joseph Boakai alayizibwa mu butongole atandika okufuga Liberia anti bulijjo w'ekyetalemererwa enjovu teremererwa masanga gaayo. Nyuma Joseph Boakai ow'emyaka 79 agenda kulayizibwa wakati mu byafaayo ebikolebwa ngadda mu bigere bya Pulezidenti Mane Opongo George Weah ow'emyaka 57 nga George Weah ye Pulezidenti wa Liberia akyasinze okulondebwa nga muto ng'ate agenda okumusikira Nyuma Joseph Boakai ye Pulezidenti wa Liberia akyasinze okulondebwa nga mukadde. Boakai abamuwalanya gwe bayita Siripejjo nga bamujeregerera nti abongoota olw'obukadde yamegga Pulezidenti George Weah nga amusinzeeko enjawulo ya bululu ng'emitwalo 2 ekyaleeka abawagizi ba Weah nga batunula kibijjigiri ng'omubi asuna endongo. George Weah yakola eky'obusajja bukulu n'alangirira nti ddala kituufu bamuwangudde mu kulonda era akkiriza ng'olwaleero awaayo obuyinza mu mirembe era yalangiridde nti tajja nakuddamu kuvuganya mu kulonda okujja kubanga emyaka gijja kuba gigenderedde nga ajja kufugayo ebiri abe ng'atuuka ku gyessalira n'agamba ye tayinza kukkiriza nsimbi za Liberia kwonooneka zityo ate nga tayinza kwenyigira mu byakutiga ssemateeka bakyuse emyaka gya Pulezidenti bw'atyo n'agamba nti Yesu wakuddamu kwesimbawo abato abalibawo mu biseera ebyo beesimbewo bafuge. The Intergovernmental Authority on Development IGAD leaders bavuddeyo ne balabula eggwanga erya Ethiopia okunyooma eggwanga erya Somalia. IGAD ku lunaku olwokuna wiiki ewedde babadde ne meeting eya 42nd Extraordinary Assembly of Heads of State and Government era nga President Yoweri Kaguta Museveni yabakyaziza mu State House Entebbe. Nga bali mu meeting, Somalia's President Hassan Sheikh Mohamud yabaddeyo mu meeting eno wabula Prime Minister Abiy Ahmed ow'eggwanga erya Ethiopia teyabaddeyo yadde n'okusindika omubaka yenna okuva mu ggwanga erya Ethiopia. Mu meeting eno abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo bagenze maaso n'okubanga basaba wabeewo emirembe wakati w'eggwanga erya Ethiopia n'eggwanga erya Somalia. Obunkenke bukendeere olw'ensonga nti waliwo obunkenke obw'amaanyi wakati w'amawanga gano abiri, Ethiopia ne Somalia. Abakulu b'amawanga gano abavuddeyo ne bakakasa ne bagamba nti baagala eggwanga erya Ethiopia liwe ekitiibwa eggwanga erya Somalia era ne bagamba nti bakiriziganya n'eggwanga erya Somalia era baliwe ekitiibwa era ne bagamba nti Ethiopia etteekeddwa okuwuliriza ebyo Somalia byegamba. Somalia omwezi guno nga gutandika yavuddeyo negoba a memorandum of understanding eyasayiningiddwa eggwanga erya Ethiopia oluvannyuma lw'okuba Addis Ababa yabadde mu agreement n'eggwanga erya Somaliland era nga Somaliland yakkiriza eggwanga erya Ethiopia okukozesa ettaka lyayo ku Red Sea. Kakati deal eno eyasayiningiddwa Prime Minister Abiy Ahmed ne Somaliland's leader Musa Bihi Abdi kijja kubanga kikkiriza
Eggwanga erya Ethiopia okozesa ettaka ly'eggwanga erya Somalia okumala emyaka 5 era Addis Ababa ejja kuteekako military base. Abakulembeze mu ggwanga erya Ethiopia bavuddeyo ne beekalakaasa ku agreement eno ne bagamba nti eno tebajja kugikiriza, eno ejja kuba ate esaanyaawo obumu obw'eggwanga erya Ethiopia awamu n'okuba nti wandi waabo wo obulabe ku ggwanga erya Somalia okufuna obulumbaganyi okuva mu bayeekera ab'enjawulo. Oluvannyuma Addis Ababa yagenze maaso n'okuba nga yeedifendinga negamba nti ekyo kye yakoze ejja kuba ng'esobola okukozesa seaport ate ng'esobola okukozesa seaport okuba nga ekola bizinesi zaayo okutambuza ebyamaguzi n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Ethiopia currently kigambibwa nti egenda maaso n'okuba ng'ekozesa eggwanga erya Djibouti nga trade partner waabwe okuyingiza ebyamaguzi n'okubifulumya, wabula akajja kuba kakisa okuba ng'ekozesa Somaliland okuba nga ate eyingiza ebyamaguzi n'okubifulumya. Kakati agreement eno yagenze maaso n'okusazibwamu eggwanga erya Somalia nga Somalia egamba nti tejja kukkiriza agreement eno eyakoleddwa wakati w'amawanga gano era nga Somalia egamba nti tejja kuwuliriza kirala kyonna okuggyako nga agreement eyo esaziddwamu. Mu kiwandiiko Somalia yavuddeyo n'egamba nti yo tejja kukkiriza de n'olunaku n'olumu memorandum of understanding eyasayiningiddwa, n'egamba nti esaba Ethiopia esazeemu memorandum of understanding gye yasayininze n'eggwanga erya Somaliland. IGAD nga headquarter yayo eri mu ggwanga erya Djibouti mu kibuga ekikulu, kigambibwa nti ggwanga ery'omunaana ate erigenda maaso n'okuba nga lyenyigira mu bintu eby'obusuubuzi wano mu Africa. Kigambibwa nti